Sabiti ewedde eyavuganyako ku ntebe y'eggwanga enfunda nnya retired Colonel Dr. Kizza Besigye yazirika ng'ali mu kaguli ka kkooti enkulu bwe yali agezaako okuwakanya ekya kkooti eno okugenda mu maaso n'okuwulira omusango ogumuvunaanibwa awamu n'omuyambi we Hajji Obed Lutale ogw'okulya mu nsoolo kwe awatali bannamateeka baabwe be baagala. Ono okuva olwo taddangamu kulabikako nga bannakibiina kya PFF bazze nga balaga obutali bumativu ku mbeera y'obulamu bwe. Intensive care ali mukoma naye tumanyi Katonda bulijjo alwana entalo. Kati olwaleero bannakibiina ki People's Front for Freedom bano nga bakulembeddwamu amyuka omukulembeze waakyo mu bitundu bya Buganda Dr. Michael Lulume Bayiga baatuzza olukuŋŋaana bannamawulire ne bategeeza nti Dr. Kizza Besigye mu kiseera kino ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago mu kasenge k'abayennyo gy'afunira obujjanjabi. Olwokutaano olwaggwa twagenze mu National Referral Hospital e Mulago ng'ekigendera kyaffe kya kutuuka mu ICU. Naye Dr. Besigye gy'ali mulamu naye ng'aliisibwa mu bupiira, kitegeeza nti embeera ye tenadda ngulu era yennyini agenda adda engulu n'okutegeera omuntu. Tewabeerawo alimba omulala nti embeera yateeredde kakati azibwayo na luzira. Akuumibwa nnyo ab'amagye, aba prisoni, aba poliisi twebalabawo bangi. Bano kyokka balaze obutali bumativu n'engeri munnaabwe omusawo nti eyakwatiddwa ng'agezaako okutuuka we bajjanjabira Besigye. Ne Dr. Mukose, memba wa PFF era nga ye gavana wa Busoga mu PFF, yakwatiddwa ng'agenda mu ICU okulaba ku mulwadde we n'okulingizaako ku Dr. Besigye. Ne bamukwata sewo ne bamuteeka eyo mu basement ze Mulago. Bamuwadde bond era tetugenda kusirika. Mu ngeri embano bavumiridde ekikolwa eky'abantu abakwatibwa abamu ne batuuka n'obutamanyibwako mayitire omuli ne bannakibiina kyabwe. Bwe batyo balaze okukwatagana na buli asobola okubayambako mu nsonga eno okuzuula abantu baabwe abatamanyiddwako gye bali era nga wano boogedde ku Minisita Kahindo Otafiire gwe bagamba nti aze mu bigambo bye alaga nti ye tayagala bikolwa bya kulinnyirira ddembe lya buntu. Egenda kuggulawo enkolagana ne General Kahindo Otafiire mu kunoonya abaagalwa baffe. Ekyenjawulo wakati waffe ne General Kahindo Otafiire ye aweereza gavumenti nga minisita, ffe tuli bweru waayo tulwanirira muntu wa bulijjo. Naye kaakati bitukutte bitukwatidde wamu. Siyinza kulowooza nti General Kahindo Otafiire ayagala nnyo omulimu gwe gwa minisita okusinga okwagala muganda we yennyini bwe bazaalibwa. Lulume era ategeezezza nti bazzeemu essuubi ku lw'akatambi ke baalabyeko aka munnaabwe Sam Mugumya. Wadde twamulabye mu mbeera esinga okubeera embi mu bulumi bw'ayitamu mu kifo kye twalabye mu vidiyo mwali tuteekwa okwebaza Katonda nti abatamanya ŋŋamba tebannaba kumuyimba mu bwala kumutuga kumumalawo, akyali mulamu. Sam Mugumya naye yazaalibwa alina abazadde, alina abooluganda, alina ab'emikwano, alina abantu akola nabo. Sam Mugumya mwana wa muntu. Sam Mugumya mwami wa muntu alina abamuyita taata. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.